Okuva essuula 34 Mukama n'agamba Musa nti, weebajjire ebipande 2 eby'amayinja ebifaanana ng'eby'olubereberye. Nange ndiwandiika ku bipande ebigambo ebyali ku bipande eby'olubereberye bye wamenya. Era enkya obe nga weeteeseteese olinnye enkya ku lusozi Sinaayi. Weeragire okwo gye ndi ku ntikko y'olusozi. So tewaabe muntu alinnya naawe, so n'omuntu yenna aleme okulabikira ku lusozi lwonna lwonna, newankubadde endiga newankubadde ente, bireme okuliira mu maaso g'olusozi olwo. N'abajja ebipande 2 ebifaanana ng'eby'olubereberye, Musa n'agolokoka enkya mu makya n'alinnya ku lusozi Sinaayi, Mukama nga bwe yamulagidde. N'atwala mu ngalo ze ebipande 2 eby'amayinja. Mukama n'akkira mu kire, n'ayimirira eyo wamu naye, n'atendera erinnya lya Mukama. Mukama n'ayita mu maaso ge, n'atendera nti, Mukama, Mukama, Katonda ajjudde okusaasira era ow'ekisa, alwawo okusunguwala era alina okusaasira okungi n'amazima amangi. Ajjukira okusaasira eri abantu 10,000, asonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi, era atalimuggyako omusango, n'akatono oyo aligubaako, awalana obutali butuukirivu bwa bakitaabwe ku baana baabwe ne ku baana b'abaana baabwe, ku mirembe egy'abannakasatwe n'egy'abannakana. Musa n'ayanguwa, n'avunnamya omutwe n'asinza, n'ayogera nti, bwe mba kaakano nga nalaba ekisa mu maaso go, Ayi Mukama, Mukama ataabulenga wakati mu ffe. Nkwegayiridde, kubanga ly'eggwanga eririna ensingo enkakanyavu, era otusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe n'okwonoona kwaffe, era otutwale okuba obusika bwo. N'ayogera nti, laba, ndagaana endagaano mu maaso g'abantu bo bonna, n'akolanga ebyamagero ebitakolebwanga mu nsi zonna, newankubadde mu ggwanga lyonna lyonna. N'abantu bano b'olimu banaalabanga omulimu gwa Mukama, kubanga kye ndikukoza kya ntiisa. Lowooza kino kye nkulagira leero. Laba, ngoba mu maaso go Omwamoli, n'Omukanani, n'Omukiiti, n'Omuperezi, n'Omukiivi, n'Omuyebuusi. Weekuume wekka, tolagaananga ndagaano nabo abali mu nsi gy'ogenda, ereme okuba ng'ekyambika wakati mu ggwe. 13 Ye mulimenyaamenya ebyoto byabwe, era mulyasaayasa empagi zaabwe, era mulitemaatema baseera baabwe. Kubanga tosinzenga katonda mulala yenna, kubanga Mukama erinnya lye wa buggya, ye Katonda ow'obuggya. Tolagaananga ndagaano n'abo abali mu nsi, baleme okwenda nga babawa ssaddaaka bakatonda baabwe, ne wabaawo okuyita n'olya ku ssaddaaka ye, n'otwalira abaana bo abasajja ku bawala baabwe, abawala baabwe ne bayenda nga bagoberera bakatonda baabwe, ne babayenza abaana bo nga bagoberera bakatonda baabwe. Teweekoleranga bakatonda abasaanuuse. Oneekuumanga embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa. Ennaku 7 onoolyanga emigaati egitazimbulukuswa, nga bwe nakulagira mu kiseera ekyalagirwa mu mwezi Abibu, kubanga mu mwezi Abibu mwe waviira mu Misiri. Buli ekinaggulanga enda kyange, n'ensolo zonna ennume, eby'olubereberye eby'ente n'eby'endiga,
n'omwana omubereberye ogw'endogoyi onoomununulanga n'omwana gw'endiga, era bw'onoobanga toyagala kumununulanga, onoomenyanga obulago bwayo, onoonuulanga ababereberye bonna mu baana bo. So tewaabenga eyeeraga erinze nga taleese kintu. Ennaku 6 onookolerangamu emirimu gyo, naye ku lunaku olw'omusanvu onoowummulanga. Mu nnaku ze baalimirangamu ne mu nnaku ze baakungulirangamu onoowummulanga. 22 era oneekuumanga embaga eya Ssabbiiti, y'ey'omwaka omubereberye ogw'eŋŋano, n'embaga ey'okutereka omwaka nga guweddeko. 23 emirundi 3 buli mwaka abasajja bo bonna baneeraganga mu maaso ga Mukama Katonda, Katonda wa Isirayiri, kubanga ndigobamu amawanga mu maaso go n'engaziya ensalo zo, so tewaabenga muntu alyegomba ensi yo. Bw'onoogendanga okulabika mu maaso ga Mukama Katonda wo emirundi 3 buli mwaka, towangayo musaayi gwa ssaddaaka yange wamu n'omugaati oguzimbulukuswa, newankubadde ssaddaaka ey'embaga n'okuyitako. Tesigalangako okutuusa enkya. Eby'olubereberye eby'ensi yo ebisooka onoobireetanga mu nnyumba ya Mukama Katonda wo. Tofumbiranga omwana gw'embuzi mu mata ga nnyina waagwo. Mukama n'agamba Musa nti, gwe wandiika ebigambo ebyo, kuba ebigambo ebyo nga bwe biri bwe ndagaanye bwe ntyo endagaano naawe ne Isirayiri. N'amala eyo wamu ne Mukama ennaku 40 emisana n'ekiro, nga talya mmere so nga tanywa mazzi. N'awandiika ku bipande ebigambo eby'endagaano, amateeka 10. Awo olwatuuka Musa bwe yakka okuva ku lusozi Sinaayi, ebipande 2 eby'obujulirwa nga biri mu ngalo za Musa. Bwe yakka okuva ku lusozi, Musa n'atamanya ng'omubiri gw'amaaso ge gumasamasa olw'okwogera naye. 3 Alooni n'abaana bonna aba Isirayiri bwe baalaba Musa, laba omubiri gwe ogw'amaaso ge ne gumasamasa, ne batya okumusemberera. Musa n'abayita Alooni n'abakulu bonna ab'ekibiina ne badda gy'ali. Musa n'ayogera nabo. Oluvannyuma abaana bonna aba Isirayiri ne basembera, n'abalagira byonna Mukama by'ayogeredde naye ku lusozi Sinaayi. Musa bwe yamala okwogera nabo n'ateeka ekyokubikka ku maaso ge. Naye Musa bwe yayingiranga mu maaso ga Mukama okwogera naye, n'aggyako ekyokubikka okutuusa lwe yafulumanga. N'afulumanga n'ayogera n'abaana ba Isirayiri bwe yalagirwanga. 35 Abaana ba Isirayiri ne balaba amaaso ga Musa, omubiri ogw'amaaso ge nga gumasamasa. Musa n'azzanga ekyokubikka ku maaso ge okutuusa lwe yayingiranga okwogera naye.